basically nothing taking a step back music okuta like mainstream music nokola zi interview because basically omuntu waba achata new work that is the only kugamba okusigalako you have to make like do interviews and keep the music also flowing over the work going naye kati nga nali sita new music so nengamba why do interviews and what not naye nina this year nasalawo ntandike oba I respark my career with a show, a live show. It is not a big event but a live well produced show egenda kugamba okuzza abantu baddamu batumbire Zulanda as an artist because bamu babadde kati bamanyidde nnyo mu songwriting ate nga nakikolako n'okutaninta. So I think we're going to go back to the basics. Yes. Zulanda nga tetunaba kugenda ku Friends of Zulanda and Arts. Yes. Nyimba mmeka z'owandise zeweewulira n'ogamba zino naziwandiika naye mwana abantu tebakimanyi nti nze naluwandiika n'oluwandiika? Boy, come closer, you know that I need you. Our love is forever, it will never melt away. Kati all those parts nze yaziyiya. So abantu bako tebakamanyi. Nakola love letter, olwa Bebe Cool ne Irene Ntale, nakola Stamina Daddy, nakola He Go Down na, nakola Njagala Kuwa Kumbeera, nakola kugamba wenzira mu catalog nenemu. So mbera netaaga okufuna obudde. Bino ebiseera mpulira ennyimba nnyingi mulimu Irene Ntale. Bino bye walinga mu Swans Avenue. Ebiseera bwe nga nkyali actually signed under Swans Avenue. Abantu abasinga bwe bava mu Swans Avenue baba tebagala kwogera ki ekyabajjayo. What really happened? Nga wali otandise okutambula nga tukulaba. Ki ekyakukwata ku mutwe ekigamba ayovaayo? One of the reasons I left natuukako nga neetaaga surgery ku vivi lyange nga I really needed a lot of money for the surgery but I didn't think at the moment they were in a position okunyambako in that way. I think without it I could not actually do this work of being an artist. Kubanga as an artist you need to show up, you need to dance on stage, you need to perform nadala mu music atmosphere ya Uganda okubeerawo sibi ngaba ntino oyinza obeere waka sente nezijira ku TikTok and what not. So at that moment TikTok actually teyali nawo ntino 2016 awo 2017 TikTok yatandika okujja ndoza wana bagisookako around that time yali very active kejjeje naye nga back then nga kugamba twetaaga okubeerawo. So I couldn't move. I needed a surgery on my leg. Obuzibu ne bujja nti twali twetaaga akasente kangi and at the moment ndowooza nga tebakayinaawo. So I had to look elsewhere for that help and when going through that surgery and what not I had to take a step back kubanga obeera olina okuwona ebintu by'amavivi bizibumu. I had what they call an ACL, a cruciate ligament yali yakutuka, so I had a surgery kosu ne bansindika mulago. I had to get better. I think ebiseera ebyo Bebe Cool omwami Bebe Cool yeyambeererawo kubanza njukira akasente ke nasooka okuwa abasawo Bebe Cool yakampa. It was a full $1 million at that moment.